oba tegwekiweerowoleza si kyoli abantu bakulamu ekifaananyi ekirala kati gwe ekifaananyi ekyo bakulabamu oba totegedde nti abantu bakulamu ekifaananyi ekyo then wummuze engalabiyo kakkana kubanga goyinza okuba nti olowooza nti oli w'amaanyi n'engeri yakulaba 0 oba akulaba 4 kati sooka okakkanye engalabiyo otuule wansi weetegereze ensi nga bw'etambula kubanga basinga obwenyimuloza ensi bw'etambula ensi etambula bintu birala nnyo ke kalowoozo ka leero mu society mwoli sooka olowooze ki ky'oli n'abantu kye bakulowoleza mu mirimu gy'okola sooka weerowooze ki ky'abantu kye bakulowolezaako sooke weezuule kye bakwogerako naye before nga tonneejajinga kwefuula w'amaanyi kwefuula ekyo ky'otali sooka omanye ensi ekulowoleza ki era ensi ekutegeereza ki kyeyagala okutegeeza ebyokulabirako bingi muzze mulaba nti eno ensi tekungula togikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka so nno kye weerowooza si ky'oli munnange lindako abo abakulaba bakubuulire ky'oli so si ggwe kwetwala nti oli ky'amaanyi nnyo okusinga abala kye bakulowoleza kekabadde akalowoozo ka leero njala genda ku kiggulawugi kya leero ekiggulawugi kya leero kansubire nti yoseri otuuse njagala ekiggulawugi kya leero kino njala kisindikira mwenna abeeyita abalwana okuva mu 1950 n'okutuuka olwaleero nga mufutubadde ku ggwanga Uganda n'ebigere mbitadde mu mazzi mutudde mulimu kulya emberenge muzimbizza amatama embuto zibatumbidde amaaso mugaganula olw'okuba mulina emmundu mu kiggulawugi kya leero nga ntumira ku mwenna banyumirwa akanyumiro k'ekiggulawugi kino njera bagamba ekigambo kimu nti ffenna newankubadde tulina ensimbi newankubadde tulina amaanyi tulina amanya tulina ki tulina ekintu kye tumiisinga kye twerabidde ffenna ku nsi kuno tuli bayise era ffenna ku nsi kuno tuli momboze lwakuba tetukimanyi bw'obeera n'akasente gwe nolowooza nti gw'osinga okutegeera eyo nsobi bw'obeera n'obuyinza nolowooza nti obuyinza bw'olina gw'osinga abasigadde bonna eyo nsobi ekitiibwa tukiddiza Mukama Katonda kubanga yatutegeerera gwe biseera woba wabakidde Katonda aba akola ebiseera woba olowooza nti gw'osinga amaanyi Katonda aba akussa wansi kati njagala Yoseri tibahabula otabasala mutano wa Kalekezi nsi yaleeta Muzeyizedde ne bajjeno banno ne bannamagye nawe ali mu ofiisi afutubbala ku banno nolowooza nti gwasinga amaanyi n'okutegeera njagala owuliriza ekiggulawugi kya leero kigenda kukubeerera kyangu nnyo okutegeera bwe tunaaviira mu vidiyo eno ng'otegedde wawe olina okugwa naki ky'olina okukola ntandise bwetyo Yoseri tihabulwa lutabaisira mutano wa Kalekezi Muzeyizedde ensanga bisibe ne mukyalawo Janet Kembabazi n'abaana bammwe mwenna bwepo nammwe abakyalowooza nti emmundu ekyakola nabagamba nti amaanyi tegali asinga embazi yewaata nakigamba dda Museveni nti amaanyi tegali asinga embazi yewaata akatambi kano bali kajja ne bakasalamu ne bakabazanyira Museveni njala kutegeeza ekigambo kino ne basajjabo ekiseera kigenda tuuka ng'emmundu tekyakola ng'akoobuntu kokka ke kalina okukutaasa nkiddamu Museveni obudde bugenda tuuka nga emmundu tekyakusobola kukuyamba ng'akoobuntu ke kalina okukuyamba naye akoobuntu okatyobodde okamazeebwa mu Luganda tugamba nti kyosiga kyokungula olugero luno lutegeeza ki nti gwe ekintu kyokola oba kyeweeyisa n'embeera gye weetwalamu n'ebikolwa by'okola bye bikuddira oluvannyuma ng'omaze okwolesa ebyo by'oyolesezza mu bantu ekivunula kiri nti Museveni nga bwe wajja mu Uganda nga bannayuganda bayiwa omubiri ku lulwo ne bafa nkumuliitu abamu nakati essaawa zino tamanyikiddwako na buvo na buddo gye baaziikibwa engumbagumba zaabwe ziri mu nsiko era n'emizimu egimu gitambula gikaaba nga giroosa bannyinizo abalowoozesa nti abantu baabwe tebaasobola kusomoka naye nga gwe Museveni ne banno mwe kanaaluzaala bwe nkugamba nti kyosiga kyokungula bw'osiga obukyayi ofuna bukyayi bw'osiga obutemu ofuna butemu bw'ofuna osiga omukwano ofuna mukwano tosobola kusiga ssere n'okungula emmwanyi nedda kyosiga kyokungula kati mwenna nabalabe ku social media nga musanyuse era abantu basanyuse nnyo naye gwe omuntu waliyo okusanyuka kw'abantu kuno okufunyeemu ki Yoseri tibahabulwa ne Janet ne bakazi ne bannabaganda bammwe mwenna ku kino ekintu mufunyeemu ki mujjukire mwali muva mu nsiko bantu bangi baba bakubira emizira naye tugamba nti abantu bala mu magoma abakuba ezizo bwe bakuba enkoona be bakuba n'ez'omulala mwaliko abaagalwa era ng'ensi ebaagala n'essaawa zino mutuwunyira ziizi nkiddamu mwaliko abaagalwa n'essaawa zino mutuwunyira ziizi olw'embeera gye mutuyisizaamu
bwe mwatuuka nga tumaze obatuusa mulina okubeera ne mutwerabira ne mutandika otusiiga ettoomi okutandika otutumalawo nga mwerabidde nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyaza kwoya giviira. Museveni ne famire mukizo okyayi mu Uganda to the extent nti gwe omwana wo n'omuzzukulu bagenda kulooza ku kyosize. Omugenzi eri tumwine ekigambo abantu kye bakoze okusanyuka muno nga toyawudde mwana muto, toyawudde mukadde, toyawudde muwanvi, toyawudde mulema, abantu okusanyuka kubasanyuse kuno. Ekikolwa kino kibalage nti ensi yabakoowa era mugiwunyira ziizi. Si lwakuba nti balina byakukola, wabula nabo bafunidde okusanyuka ku bikolwa bye mukoze abaana bammwe, bye mukoze abaana baabwe, bye mukoze buli Munnayuganda yenna. Gwali eyo ng'oli eyo owakanya okusanyuka kw'abantu kwe bafunye olwaleero. Nkulabanga omuntu asekera mu nzikiza nga teri agenda kulaba kusekaku nangeri gy'onyumiddwa mu kuseka. Enensi nga bw'ogiraba si bweri, ojja kwebuuza lwaki omusota gutambula zigizaga ate nga gulina backbone oba spinal cord. Bw'onoobola okutegeera nti lwaki omusota gutambula zigizaga, va ku nsi wumuzenga byoleka abantu basanyuke. Goyinza okuba tofiirwako wadde embaata, wadde okufiirwako eggi, oba okubbibwako empale y'omunda, oba okubbibwako ensimbizo nga tokimanyi. Leka abantu abafiirwa abantu baabwe, leka abantu abanyigiriziddwa, leka abantu abajaganye, si gwe alina enkomerero y'okuseka mu nsi. Kuba gulwalira ayogera amafuukule ng'ogamba simanyi abasanyusa bakoze ensobi. Maama ekiri atabala kye n'asigadde waka. Lwe banakyankalanya famire yo ne bagibbako ettaka ne bagigoba ku ttaka ne batta omuntu wo ne bamusiba nga bemoso gya kisiru n'ojja okutegeera nti ebigo bweyogera byali bikyamu. Yose osiza obukyayi naye obukyayi ogenda bulozaako kuba ajjukulu bo abaana bo ogenda kuloza ku bukyayi buno. Janet Kembabazi ogenda kuloza ku bukyayi. Manyi kuno ku video kwoli Museveni ossa abaana b'abandi, Janet ossa abaana b'abandi, Muhoozi ossa abaana b'abandi. Kiki mugenda ofuna mu bukyayi buno musiga? Mugenda funa musire kuba gwe musige. Okusanyuka kwa Uganda olwaleero ku kufa kwa Eritumwine kubalage nti buli muntu olina ekiseera w'otuuka n'obanga olina okwekomako ku bikolwa by'okola. Kubanga abantu abandi badde banyolwa ku nfaayo ne basanyuka busanyusi, kitegeeza nti gwe naawe ali mu office atulugunya abantu ekinakuddako gujjo kitegeera. Yoseri nakugambako nti ojja ofeemu ko just hours lwojja otegeera nti ensi yakukoowa nga ate n'abasinga okukoowa walimu NRM. Ekyo tukimanyi. Obadde okimanyi nti abantu abasinza okuseka n'okusanyuka kufa kwa Tumwine balimu NRM era nga n'abamu basanyufu nnyo to the extent embuzi bazisaze, ente bazisaze nenga balimu NRM. Faamu tusese busesi olw'okuba nti tuli ku ludda oluvuganya abanyigirizibwa naye ate abali mu kintu kyennyini basese nnyo n'okusanyuka okusinga ffe abali ku ludda oluvuganya. Bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 badduka mu nsi yaabwe babufuzi ebyamu by'ekiyaaye nga mussa abantu baabwe mubagubye ku mataka. Essaawa zino luba balembirizi ne muganya okutegeera. Tugamba tuti lweyagaliza mukakitawo Luttanyoko emyaka tegiweze wadde 3 omugenzi Eritumwine Jeno bwe yavaayo n'agamba nti shoot and kill buli muntu attibwe kubanga tuganya okugoberera amateeka ye gawulira gayagala. Naye abantu be yalagira okutta baabatta olwaleero yagenze naye kikuwa kyeka kuyiga ki? Kikuwa ekyokuyiga nti kyeweyita si kyoli, waliwo enkomerero gy'otuuka nga weetaaga abantu. Kino Museveni ojja kirozaako ne famire yo kubanga golowooza nti eno ensi tekungulwa. Ensonga lwaki Katonda akuwangaazizza musajja gwe ku bantu bonna bwe mwatandika entalo zammwe musigadde abantu 4 nga n'okuna essaawa yonna tuyinza omubabikira. Ekikuwangaazizza Katonda ayagala kulaga amaanyi ge n'obuyinza bwe n'okujaguza kw'abantu kubalijaguza olunaku lw'olekera okufa. So nno musajja gwe Yoseri manyi kuno kwoli ojja kifuwa ng'okizza munda olunaku lwe bali kubika nti ofudde ate nga teruli wala nnyo lusembedde. Janet ate gwe munne simanyi nsi lweliseka, Muhoozi simanyi nsi lweliseka, Natasha n'abazzukulu bammwe simanyi nsi lweliseka. Kino kibagamba naye nga nkitegeeza nti mugenda kubonaabona to the extent muli bulayo munywa amazzi bwe mutakendeeza bikolobero byakutta Bannayuganda na kubabonyaabonya. Ekigwalo gye nkifundikidde awo kati njagala genda ku video eyandeese olwaleero. Era nga ntandise bwetyo. Yoseri olwaleero baddeko mitundu by'amambuka ga Uganda gy'obadde ogenza okuuza olunaku olukulu simanyi olw'abavubuka.
no kinambuka nga kimezezza okwomusana n'ogamba nti gwe ekikufudde nti oli muto lwakuba tolya mmere bikyepere by'abazungu olya mmere yaffe ey'ekiddugavu njala kujjukiza mukulu Yoseeri ensi yonna nagitegeeza bulungi nnyo gwe kikyoli video tennaba ensi nagitegeeza kyoli sebo njagala okutegeeza ensi omulundi ogwokubiri era ogusembayo olina ba special doctors okuva mu Israeli ne India bakolako era nga buli ridge ofuna empiso gye bayita ya goyang eyo gimanyi buli lunaku okera n'onywa egiraasi ey'omusaayi gw'abaana abato ababulya mu ddwaliro emulago n'amalologo n'amanene babajjamu omusaayi ogwo n'ogunywa on daily basis eyo therapy oba syrup gye wafuna oba therapy gye wafuna ey'okunywa omusaayi olina gye wagikoppa kati ogatta ebintu biri ofuna young hormones zonywa mu musaayi gw'olina mu kafiriji mu kisenge kyo n'ogatta empiso ziri ezitereza skin ze bakuba every week kati goba ovaayo n'obuzaabuza abantu mbu simanyi olya bulungi mukulu osula bubitu kimanyi bulungi nnyo toddamu kubuzaabuza ggwanga na kugirega bantu one every week bakuba empiso ekutereza olususu olwo onywa omusaayi gw'abaana abato abakazaalibwa ababuzibwa mu malwaliro gonna mu Kampala ne Wakiso kubanga omusaayi olina kafiriji k'onywa mu musaayi n'olyoka obeera emirembe gooza mbu abo tebategeera netutegeera bulungi nnyo awo sigenda kulwako njagadde kutegeeza oleme kuliba bannayuganda mu ngeri y'emu oba endala kati ndowooza njagala ntandike video ey'olwaliro bulungi nnyo alright nze nganze ebintu byengenda byogera era mbireke wano tokisookera ddala which eno gye tugenda okukuba emabega yennyini ebaddemu ebintu bingi nnyo mwe mbadde okufa kw'omwami gwe bayita Kakooza eyava e Bungereza n'akola embaga ebigambo nasooka ne mbyogera bulungi nnyo nga benjogera ebigambo byange abantu abavaayo baga ne ŋŋamba no nze byange mbyogera ne mbireka bivaayo oluvannyuma soogera nsirika musirisi kiki ekyavuddeyo era kyagenza okuvayo nga state yali mu mukono gw'okujja omusajja oyo mu budde naye nenkireka olwekirekera abala bakitambuze wiiki zokka bakitambuza ne tujja ku nsonga ezibaddewo zonna omusajja ono eri tumwene yali yafadda nga bwe nabagamba olw'okuba ndi Museveni alina akakodyo okukuva mu nsiko nti baawangula balwawo nnyo okubika abantu baabwe nga ye kyamanyi okusinga okukola kyetuyita divide and rule n'okubuzaabuza yakimanya nti alina okukiipinga eri tumwene nga mufu afuneyo ekintu kyonna ekigenda okujja amawulire olw'ensonga zino wammanga bwe twamutadde ku nninga era njagala buli munnayuganda yenna okufa kwa eri tumwene celebration ziwedde tuddeyo ku kusevinga eggwanga n'ebintu byayo mbasaba n'obuwombefu tudde ku nsonga za bamutula ki Jennifer tumusiime eri tumwene yali yafadda nga mwakitegeera bamukuuma bukumi kumuleetanga diversion okujja amawulire ga tumusiime ensonga enkulu zizino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti omukyala Jennifer tumusiime omutulaki talina mpapula zimukkiriza kubeera mu ofiisi eyo bwe twamukuba ne tumukuba to the extent information gye nasembiyo bawa nti empapula z'obuyigirize zaalina za mukyala Jennifer tumusiime era omukyala yali akola mu Uganda Airlines nga cooperative legal secretary bwe balaba amannya ago ne bajja batuuzaamu erinnya lya tumumutulaki n'asharinga evidence kwe kusharinga ekirayiro mu kooti nti okyusiza amaanyi oyongeddeko erinnya ne bamutuuzaamu bwe nazze ne mwabya Museveni yagenza okulanga kimulya kiyakoze n'alagira omulambo bagusumule guveeyo gujje kukola amawulire nammwe kimweyaniriza nnyo era amawulire gakola ne tuva ku Jennifer bamutulaki the fact is omukyala tali qualified kubeera mu ofiisi eyo era ge mawulire ono yali yafadda ono dead man walking yali yafadda nga bagadde kuleta diversion njala bagamba ensonga zonna ezo ono mugenzi twazimanya mufu ekisookera ddala twetaaga qualification za Jennifer bamutulaki she's not qualified to be in that office ekisooka ekyokubiri ekyokusatu twetaaga kumanya ani yatta Kakooza ekyo nga tukimaze Minister of Education temugeza ne musinika ebinyo ne muleeta empapula eziraga nti Jennifer bamutulaki yasoma era nga amanye gali Jennifer tumusiime bamutulaki Minister of Education temugeza ne muleeta olugezigezi olusumagize yeyali muleeta empapula ziriko Jennifer bamutulaki nti yasoma Uganda National Examination Board temugeza ne mwesirwaza even a single minute nti muleeta empapula mbu omukyalo ono yasoma talina wo yasoma nawangwa oba nawangwe oba nawambwa I don't know akulira Makerere University don't dare even a single day or a single minute okujja n'empapula z'ekicupulingo ojja ku representinga Jennifer bamutulaki mbu yasoma no
omukyala teyasoma talina qualifications ekyo njagala ensi ekitegeere. The reason being omukyala twamaze mu exposing Museveni n'ate omulambo gwani omulambo gw'omusajja ono tumwani atumwine kuba ategete twamaze mu exposing njala bannayuganda tuddeyo ku backlog ya information gitubawa omukyala naye olina okuva mu Uganda Airlines olw'ensonga na kino kanti bagambe the moment munnayuganda yenna addamu okulinnya Uganda Airlines n'ofuna ekizibu ku bino wammanga kimanye nti oli ku lulwo. One, ennyonyi eyo is a private company but facilitated and funded by the taxpayers' money mu mbeera enkyamu. Ekyokubiri, bw'ogula air ticket ng'eriko Uganda Airlines eriko insurance company nti in case of any problem gy'ofuna ng'oli ku Uganda Airlines olina okuba nga okapasetingibwa. Kati mbategeeza omuntu yenna n'obulwako omugugugwa oba ennyonyi n'ekurashinga eya Uganda Airlines tosuubira nti insurance egenda kusasula. One, mukimanyi bulungi nnyo nti the moment insurance you insure anything gwe yateekayo insurance package yo oba insurance claim yo insurance egenda kunoonyereza nayo etandika okunoonyereza efuna akeekwaso lwaki tegenda kusasula. Insurance ke already emanyi nti omuntu addukanya Uganda Airlines akakiiko konna tekali qualified. Ekyo kimala bumazimu bafidde mu nyonyi ya Uganda Airlines obutapasasula era ekyo insurance ekimanye bulungi nnyo. Omugugu gwo gunaabula mu Uganda Airlines teri agenda kusasula mugugu gwo. Ennyonyi bwe neekurashinga teri agenda kusasula sente zo kubanga already insurance ekimanyi nti abaddukanya ennyonyi bali unprofessional teri agenda kusasula sente. So whoever book Uganda Airlines, make sure that you book at your own risk. It is a private company funded by the taxpayers' money. Secondly, the company is not well insured because the insurance knows that the operator of that all operators of that company are not qualified to be in that office. So insurance tasobola kusasula muntu wadde n'oku olw'ensonga ekimanyi abantu abali mu office bali qualified okubeera mu office okuddukanya kitongole kya nnyonyi. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mugende nga musugumbiza musibe tugenda kulinnya Uganda Airlines. It's a private company owned by Museveni's family. Nenge eri ku taxpayers money. Ekyokubiri abagidukanye bonna bali unqualified. Insurance tesobola kusasula wadde omusolo wadde omugugu wadde air ticket ng'ennyonyi ekulosa oba ng'ennyonyi ekurashinze mugenda kufiira bwereere. Ekisooka n'ennyonyi zennyini baleeta nnyonyi enkadde. Ekyo mukitegedde bulungi. CEO empapula zalina sizize nabagamye empapula za mukyala muta Jennifer tumusiime. Bali ba finding out mu history wa Uganda Airlines ani alina amanya galiko Jennifer ne bajula ngalio Jennifer tumusiime ne batekakira mutulaki na signing affidavit nalio katulamu. Esaazi no mukyalo okumanyi nti yafunye pressure asula mu guest wing ya State House right so ngati public yagitidde eyinza omuntu usako obuzibu. I know right now Jennifer Bamutulaki you're watching this video. You left your premises, you went to the State House for security reasons. We know. The state came out said that you are outside the country doing research on the company. It's a lie. You were in the State House and they were hiding and cooking all your you were in the State House guest wing with the state. They are trying to prepare the Minister of Education, UNEP and Makerere University to see how they are going to get all the papers so that the day when you go back to the Kosase committee that you are qualified but you are not. Tojja kubuzabuza banda Uganda. Chekyalesiza omulambo gwa tumwine others tumwine yali afadda nga n'ensi yakimanya. Kati akakodyo Museveni akakozesa nnyo okuleeta diversion okujja abantu ku mawulire kubanga njagala tuddeyo tubuuze omukyalo n'eri abaana bangi basomye naye nga tebalina mirimu. Bana batasoma ate bali batoola bate ebifo bya gavumenti okutwala omusimbi guno gwonna omungi. Ekyo nno sigenda kiwaako njala baga nti yabadde diversion kuba omusajja yali yafadda. Era mukitegedde bulungi nnyo nti omukyalo ne saa zino waali ali mu State House Entebbe gye bamukwese. Era Makerere University, Minister of Education, Uganda Examination Board, UNEB temugeza n'olunaku n'olumu ne mufuula nti mugenda kuteekawo ekintu kyonna ekireeta empapula z'omukyalo oyo teziriiwo. Era nategeddeko nti oluvannyuma olw'exposinga omukyalo ono abantu ba family y'omukyalo ono nannyini empapula original gwe bayita kuno omukyala wa NRM MP ali mu bitundu by'embala mu babitalire wa Nyoto yabadde mukambwe nnyo okuba nti ekyama kino kyavuddeyo nga teyadde amanyi nti bakozesa family member okuba nti empapula ze bazikozesa okuteekamu omukyalo okuba ng'akola. So mukyala Lydia wa Nyoto njagala obeere bulungi kuba eni tukimanyi abamafia mwena basinga obungi empapula zammwe zitankalibwa teziriyo mu bitabo kati mujja kubeera bulungi temugeza ne mutusuliwalirako nga muleeta omukyalo oyo musemanya akola mu Uganda Airlines ayina okuresigninga by all means kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti eno Uganda si abajjajja mmwe tulina ogiteekamu abantu abali qualified okubeera mu offices. Mukitegedde bulungi nnyo kati ndowooza njala genda ku information gye mwagala okuwulira obulungi.
information gye mwagala okuwulira obulungi yeruwa. Tutandise bwe tuti. Omugenzi eyafudde oba omugenzi eyali yafedda Jeno kansoke malo kubeerawo kansoke malo kumumpe mweda chikemu nsokezeewa ebintu bino ndozamyetegereza bulungi. Jeno Katumba Amala byaze bagambye nti tasobola kuva ku kiragiro kya mukama we kiyamuwa okuwa omuntu omulimu era talina buyinza busobola ku stoppinga kiragiro kya mukama okuwa omuntu omulimu. Kitegeeza ne Jeno Katumba Amala ali incompetent, tasobola kubuuza bibuuza mukama we. So ekyo kibaze bulungi nyo kitegeera nayo omugwaya gwe yambuddemu ompira nabuze wa mukama we nti bintu bina bamulagira biragire si yatwala obuvunaji okw'omukyalo omulimu nga talina mpapula. So ne Jeno Katumba Amala ompira yagwejjemu n'aguddiza mukama we katuvudde waawo. Alright, kati tugenze ku tumugenzi Eri Tumwine. Omugenzi Eri Tumwine yali yafedda ne bamuleeta okujja omulambo gwokubuzabuza ensi. Omwami ono abadde ayogeza maanyi nnyo nga mukiwulira. Omwami ono decisions abadde ayogera ebiseera ebisinga zibadde enkambwe nnyo eri bannayuganda. Tetugenda mwogerera birungi nga bali ku bukonti twaze kuwasa olw'ensonga nti ekibitu kiyita kibi. Njala bajjukiza nti mu nsi Uganda munnayuganda abonyebonye alinga emmwanyi tuzinoga ne bazaanika ne bazikuba ne batandika ozisiika okuzijja mu kaawa awomera abangi. Ne bannayuganda tubonyebonye mu nsi yaffe olw'ensonga nti ebizibu bingi bye tulina bino tusirika. Kati tugenze ku nsonga za omwami ono. Omwami ono mbulamu bwe abadde yeeyita nti w'amaanyi naye nga yerabire nti waliyo Katonda yasinga okubeera w'amaanyi. Tukimanyi nti okumulwisa okumulangirira baade bakinoonya engeri gye banateekawo diversion okudivertinga abantu bajja ku information entuufu gye baagala okuwulira bo engeri gye bakola ebintu byabwe okubuzaabuza eggwanga. Wetwogeredde essaawa zino ebizibu bingi gye biri mu Uganda nga Museveni asirise yeesudde egwa nagamba olw'ensonga naye akimanyi nti embeera gyalimu si nnungi nnyo olw'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era nga wetwogeredde essaawa zino omugenzi Eri Tumwine mu makaage gabadde ayita amakaage ekkololo wali essaawa zino bakumye olumbe. Era bakumye olumbe okuba bagenda omuteekako awo bw'anambula bamutwale mu makaage ge yazimba oba gali ge yazimba ku ttaka nalyo eritali lye. Kati njala soka bwamu katono nnyo ka history mbatwale ku bintu mugenda kutya tulyoke tugere ku information endala. Njala bategeeza nti omugenzi ono Eri Tumwine mwandi mulaba ng'omusajja abadde eyamala nti alina ensimbi kumbe naye abadde mwavu mponga byoya. Omwavu ono mponga byoya. Era y'omu ku basajja Museveni bye yatandika nabo. Museveni ono yatandika n'abasajja 27 basigadde abasajja 4. Naye twongera Eri Tumwine y'omugenzi nti ye amakaage agabadde gasangibwa ekkololo essaazi ne bakumye olumbe naye ng'ekimukumisizza olumba olw'ensonga nti bakimanyi ebintu bino bagenda bitwala. Wetwogerera omusajja ono yali yawamba kye tuyita nomoggalale gy'akoledde emirimu gy'okumala emyaka 37. Muno moggalale teyasasula de n'ekikumi era nga wetwogerera bwe tunaaba tubanja famire ku nsimbi zitino mubanja ayina otuwa ssente zikunukiriza mu buwumbi obubiri ez'ensimbi ez'omuw'omusolo z'abadde alina okusasulamu nti ebbanga lyonna nga tasasudde mu luvannyuma lw'emyaka 36 ng'amaze okuwamba nomoggalale. Ekyo nga tukimaze tugende ku nsonga endala. Wetwogerera essaawa zino omukulu ono ebintu ebisinga okuswaza oba kibayita okuswala ye mugagga okutanaka entula ng'ate mumanyi nti omukulu aba alina ensimbi. Tugenze maaso. Omukulu ono oyazimba ennyumba ye eri mu kyalo eringa Queen Cakes oba ye yayita Kaso ng'ate si Kaso yazimba Queen Cake apartments zaalimu era zaabaddemu ze yagaliramu. Ngera bategeeza nti omuntu ono ekituufu talina kyalese ku nsi kitya. Galane nomoggalale ya gavumenti era yagirese. Ennyumba essaawa zino bakumidde olumbe Kulumba Avenue ekkololo. Ennyumba eno ya Indian Custom Board era gye yawamba obuwambi gyabaddemu ebbanga lyonna. Era nayo bw'anaaba afudde ejja kuddizibwayo mu bannyinibo mu Uganda Custodian Board kubanga nayo yabbanzire ng'amaze okudda mu buyinza ewakumidde olumba olwaliro. Bwe tumala ennyumba eyo eri ku Lumumba Avenue gye bataddemu omulambo gw'olwaleero ne tugenda ku nomoggalale n'essiyo kati kababuulire ekisinga okusesa. Omukulu ono n'ennyumba y'omukyalo eno etudde ku acres eziwera 308 ng'egenderera okuwera mayiro y'ettaka namba. Amawulire amatuufu gali nti nali n'ettaka kwe yazimba Queen Cake House apartment nayo sirye lyajja litya. Omukulu ono olugezigezi olw'okuwamba n'okutiisatiisa
munnange bwe yagenda ng'asanga famire y'omuntu erina ettaka nga bagamba njala kunjazika ku ttaka lino ndikolereko butyo ng'abafamire ne bamukkiriza okumuwa liizi yali ya myaka 12 okukolerako emirimu gye. Omukulu ono yakozesa olukujjukujju n'akyusa ebipapula byamuwa okuliizi n'abifuula obwannannyini n'atwala ettaka lino era emisango gyonna gibadde mu kkooti n'okutuusa olwo nga tegiggwanga. Liizi bamuwa myaka 12 ettaka n'alitwalira ddala kwazimbye ezo Queen Cake House gy'agiyita Castle mwagenda okubanga ateekebwa oba n'okuziikibwa kubanga noono bw'obuuza obuvubo n'obuddo nije banamuziika naye wamatanka ne tewakwataga lwali nga mpale za Museveni kitegeeza n'ennyumba y'omukyalo eno bannyiniyo abatu n'ennyumba eno ettaka kwetudde erigeekereza okuwera square mile namba nalyo sirirye lya family emu eyamuwa liizi emyaka 12 n'amaana alifuula lirye era nga n'emisango gikyali mu kkooti okutuuka olwali lwafudde nga bananyiri ettaka webali yayagala ddala obbakuba amasasi naye nga nalyo teririwo ettaka nalyo sirirye. Tugenze mu maaso. Bwe tugenda mu maaso mwali mulabyeko mwabyo ng'asula emuyenga naye muyenga eno ennyumba yennyini ey'emuyenga naye we twogerera ennyumba eno yatwalibwa dda. Ennyumba eno ey'emuyenga gyabeeramuko munnange yalazaamu kuba bwe zimala omukuba omwami ono n'abanga yeewola ensimbi okuva ku mukulu gwe bayita Bagale Kirumira eyamuwola obukadde 5 mu gye buvuddeyo katono mabega kokko bw'amuwola obukadde 50 mwami ono n'afa eri okusasula ensimbi zino. Ensimbi zagenda zirinnya ne zigejja ne ziremererwa omugenzi okusasula ekyavamu Bagale n'amugamba njagala ensimbi zange ne zimulema okusasula. Bagale kye yakola ng'omuntu omutegeevu n'akwata obusente obulala obutonotono yambalira ng'obwobunyeebwa n'abumuwa n'amugamba kati ennyumba njeetaaga olw'ensonga nti ebbanja likulemye okusasula. Butyo n'ennyumba y'emuyenga Bagale Kirumira n'agyeddiza ku musingo nti yamuwola ensimbi n'agaana ozzitwala. Kati wetwogerera essaawa zino omwami ono ku bintu byonna byabadde akaanira okulaga nti w'amaanyi talina kintu kyalese mu nsi we tubagambira nti muve ku nsi mulabe endabe mudduke. N'ennyumba y'emuyenga yennyini Bagale Kirumira agitwala teyagibba bubbi yawola omukulu eno ensimbi ezamulema okusasula. Butyo n'ali mu kusasula ensimbi zino Bagale Kirumira ennyumba n'amwongerayo busente butyo n'ayitaawo n'aggwerayo ng'atega ogw'ekyayi n'abanga mu nsi ayinza okuba talina kyalese. Era n'olumu bwe byamuwulira ng'amaze omugoba mu nnyumba eno yasulako kko ne munno moggalala omwo okumala ebbanga ddene nnyo nga yeebuzaabuza ng'afuka n'aba. Era bwe twogerera n'enziika era okuba nti bayinza omuziika ku maka gaabwe naye ng'ettaka ero liriko enkaayana bannyiryo bamuwa liizi okubeerako ye n'alifuula erirye. Y'ensonga lwaki nti abantu bano bwe mubalaba tembalowoozesa nnyo nti balina ensimbi nabo babeera baavu era nga tebalina wadde 10 ekikuba ennyonye. Alright. Eyo nno ye prekyambo gyensoso bawa ku mukulu eri tumwine kadjala agenda ku information endala mulyoke mutegere nti abantu bano bonyiri bemulaba okujjako kwesobulisa maanyi embundu nabo bennyini ensimbi zibe kubya mpi. Tugenze ku nsonga endala. Haya. Kansubira nti yosere kwoli kuno bannange Katonda musajja w'amaanyi. Katonda musajja w'amaanyi. Era mwenna abaali bakoze accountability ya surgery operation mutandika okusala ku ssente accountability mugisaleko ya surgical operation kubanga Katonda akoze kye tuyita natural surgical operation. Olw'ensonga bwe twogera essaawa zino kisawuvuga naye embeera gy'alimu tewomya nakabululu etya awo enzije mwagala okuwulira. Ono musituni yagenze naye kisawuvuga embeera gy'alimu tewomya nakabululu. Era nga twogera Yose yatumizza abasawo basatu bayitale bajje batandika okulabirira omwami ono mu ngeri yonna esoboka naye nga omuntu gwe balabirira almost nyinza obagamba naye ayinza okubanga eyamwawulula ejja kusirira essaawa yonna. Era nga embeera eri ku mwami ono Jeno Salim Sarakanda nako yeringa embeera mu abanyumiza omupiira gwa Bungereza omuli Liverpool, Chelsea, Man City nga zizanya. Ni wabawo ekisobo ekikolebwa liifu n'aba nga takitegedde bamusindika ku kamera ke tuyita VAR, a video assistant referee n'akatunula mu bwati nga yeetegereza. Kati essaawa zino bwe tuli embeera asali mu ssale yakwetegereza eriko VAR. Museveni abeera ku VAR bwati era atumiza abasawo bana basatu abayitale be basembayo beetegereze sali mu ssale oba waali oba taliiwo nkiddamu. Olwalina ku z'omwezi ziri 24 if I'm not mistaken ndikandabe bino mujja bijjayo lindako. Yes. Olwezi lina ku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwanaana omwaka 2022 kano mujja kajjayo.
General Salimu Sarakanda naho kamba we preamble ndio kemba information entufu ekisokera ddala omwami ono ebitundu 75 ku buli 100 nkiddamu omwami ono ebitundu 75 ku buli 100 mweyongerezeewo zizi n'ensonga ekisokera ddala business zone zisinga obungi ezize zimaze okutundibwa nga ne private companies ennyini security private companies abadaddukanya zone zisinga obungi emmundu bazibajjeeko badde bakozesa semi automatic guns or machine guns zonna Museveni yaziragidde company bazijjeko emmundu zino era ne company ezimu zitandise okuggalawo wetwogerera amataka gasinga obungi agasalimu sale gamaze okutundibwa ngale lyabadde asinga okwagala eriggaluga lyatundiddwa mu kyalo Jovia Sale era batunda political plot wawuna n'akazinga ke bayita Mbiru akasozi akabamamba General Salimu Sarakanda naho yali yakagula nako kali mu kutundibwa nga wetwogerera buli luvannyuma lwa week wabeerayo meeting ey'abakyala bonna abaali babaddeko mu kikolwa eky'abakulu era ne bafuna omwana wakati we ne Salimu Sale meeting isitula abakyala bano bali mu kugabanyizibwa ensimbi enkalu n'ebyobugagga ebya General Salimu Sale kitegeeza takyasobola kwesalirawo era nga video assistant referee bwe yasindisa abasawo bana basatu bajje beetegereze Esawa yonna nkiwadde okuva mu mwezi guno ogw'omunana ogugwako wetutuukira mwezi ogw'ekkumi nga referee tamaze gamba nti kanya wali mujja kumpita mulalu nkibagamba naye ngono Central Referee Yoseti babula otabasala mutano wakarekezi agenda kumekinga sure akifuula kizibu nnyo video assistant referee okumekinga sure obutawa decision nti omusajja ono avuddewo nkiddamu 75% General Salimu Sarakanda naho byasiba bikutuka balese bavalo refreeze okuva Italy basatu bamala okutula mu ka video betegereze bulungi nnyo ono yakutte omupiira bagukwatidde mu ntabwe bamukubye endobo oba balogo bakutessa nawo mu box era bo batuse basawo bava Italy assistant video referee batuse dda awe basembayo abasigadde yeke nyini ajja kujja kiyogerere owafe tujja bagamba nenze mbagambye already okusinzira ku bigenda maaso ekisinga obungi nti amataka gasinga obungi gonna gatundiddwa companies zisinga obungi zakyusibwa kati okubategeeza kino mutandise okulaba gaga mu Kampala bagamba nti bejjeko buyiza ebizimbe babitunze oba bakyusiza administration y'ebizimbe bino kino kitegeeza nti bannannyini abadde bannannyini bizimbe bino already batandise okusaba obuyinza ebizimbe bino okudda mu bannannyini byo ng'obudde bukyali kino bakikola okujjawo obutafiirwa bintu bya mugenzi ono byabadde akoleredde ebbanga nga bingi nga biringa obugulu bw'eggongolo olw'ensonga nti omukulu ono abadde ayina ettaka ppitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina kampuni mpitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina amagye agage gasasula mu Uganda omukulu ono y'omu kubasinga ensimbi mu East ne Central Africa empitirivu ne business kati mutegeere ekiika ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye Museveni ekiri atabana kyekiri n'asigadde waka webuzaabuzanga afukaana aba nawe emyaka gye giweddeyo wajja n'abantu 27 musigadde abantu 4 owokusatu Salimu musigadde abantu 3 Salimu Sale mujjeeko kino nze ekyogedde amanya genze Lumbuye Salimu Sale mujje ku ttiimu y'abantu 27 musigadde abantu basatu osigadde gwe Yoseri osigadde Ivan Koleta wasigadde Kahindo Tafi musigadde bana ne Jimwezi mubadde batano nkiddamu Salimu Sale mujje kwa 27 takyaliko osigadde Museveni Ivan Koleta Jimu Muhwezi ne Kahindo Tafi mu musigadde abasigadde bonna bagenzi n'ekiki ekikuwangaziza Katonda kulaga konti alina amaanyi ojja tuko kwagala okufukumira banda Uganda bakyasobola kufuna obudde bukugenzeeko kati eya Salimu Sale bitu era tabalya sente buli abadde eralikira Salimu Sale toda mukweralikirira beera mugumu nnyo ng'asula wansi olw'ensonga nti ekyo Mukama akikoze akigenda kiteeka wansi tugamba nti
Goliasi yali musajja wa maanyi nnyo ne bakubulira emboozi musajja eyamegga Goliasi weewuunye ensi bweri abasajja baali banene nga bamaanyi nga bwakwata ku kizimbe takireka wansi amagye akuba kyalo nije jakomekereza nka David kamutisiza wansi nakati esawa zino mbabuulira ennaku z'omwezi 26 bwe tutuukira ogwe 10 video lifi ajja kuba maze babuli ekituufu bagenda keeping ekintu kino nga kya munda nnyo nga tekifuluma noga bajja kyensinga okweralikira mu kiri ekintu kimu mumpulirize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera gyali Mutewoomya Ddigobe Museveni enkola ye gyakolera bweti bw'aba ayagala kukyusa amawulire wabawo ekintu ekinene lwakubawo amawulire ago ndi mu kutya okwenjawulo mu mbeera n'eyakafandali ng'edde ly'obukadde bayinza otukuba eggulire ne amaale bongerako erya Salimu Sale nabagambye nabawadde emyezi 2 ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ku bintu bibiri bajja kukolako kimu kino nkibagaye mukiwulirize bajja kukolako ekintu kimu bwe batalikozesa ggulire lya Salimu Sale okubikka erya Ssaabasajja Kabaka oba okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka aseeredde bajja kukolako ekintu kimu ku ebyo ndi wano mumpulirize bulungi nnyo nkiddamu bino nze mbyogera nkozesa mutwe gwange bana abasajja bayaayi mujjukire nti omugenzi Fred Prejema ye ya leadinga abasirikale abali bagenzi okuwamba eggwanga lya Rwanda bwe batuukamu okukuba Museveni n'amwefuulira n'amusindikira abasajja ne bamutta bwe bamutta n'anoonya agenda omuli pressinga naye nga yennyini yatodde oda emutta baatwala emyezi wagindaba nga teboogedde nti omugenzi Fred Prejema baamutta oba yafa era ng'omulambo bagukuumye baamala kunoonya General Paulo Kagame Pilato n'ava mu Amerika gye baamujja ne bamala omuliisa enjiri yonna ne bamukkiriza okulidinga EPR mpaka lwe baatuuka okuwamba naye nga baamala kutandika kuyingira Rwanda baleka balangira nti Frederick Regema afudde kati akakodo ke kamu ku General akandana kwa Salimu Sale ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu ekisooka neralikira ku programu ya Buganda ogikozesango neralikira programu ogikozesango okukyusa amawulire aga Salimu Sale obukozesa mulega Salimu Sale okendeeza eggulire Ssaabasajja Kabaka ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu kubanga ye magari tondo 5 ku 10 taliwo naye njala kubuuza Yoseri mungeri yemu bayinza byange mbibuuza bwenti ennaku z'omwezi 26 njala kubuuza Yoseri wano bwenti omukulu ono olunaku lunovaayo mubikire ensi ogenda muziikawa ogenda muziika Mogadishu kubanga kitaawe mu Somali ogenda muziika lwakitula ku kijja ate ng'ekijja ekyo gwe wakitandikawo ng'oziikako Esteri akokundeka maama wo ogenda muziika ku Kollo airstrip woziika abazira abatali kuvuna buddo ogenda muziika Rwanda eno video mujja gijje muzigize njala kubuuza omukulu ono oli mutwala Somalia oli mutwala lwakitula ku kijja kye weetandikira oli mutwala ku Kollo airstrip oli mutwala Rwanda option ziri 4 naye mugenda muziika wa kuba talina buvuna buddo kale butyo njala kugamba Museveni obudde bwo buweddeyo naye kyolina okukola kiri ekintu kimu nze ngambo ojja kwetondera banna Uganda bw'oba oyagala oba toyagala kubanga toyina budde guli amanyi nti ettaka lyo lyataliwa General Salimu Sale yisengalo mu maaso amanyi nti omuntu oyattibwa General Salimu Sale yisengalo mu maaso wagoba ku ttaka lwa General Salimu Sale yisengalo mu maaso kubanga ekiri atabala kye kiri n'alisigadde waka kino nkibagamba nga nze nkyogera abasajja basatu abasembyeyo okuleetwa abayitale bazze kutunamu ka video kulaba kiki ekituufu ekisembayo kye bagenda okuwa eggwanga naye mbawadde emyezi egi ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogumu batakyogera
ate nga balina kye bapulaninga ekinene wajja kubaawo ekitono wajja kubaawo ekirala kye bagenda okukola naye nga mbategeeza nti omukulu oyo naye we twogerera tasobola kwogera wadde okwesalira okugamba ekintu kigambo kyonna nti akyasobola okuwa order olw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi byonna bamaze okubikuŋŋaanya ne bannamwandu abasinga obungi baali bafunanga meeting n'okuleeta abaana b'omusajja ono okubayisa mu kintu kya scrutinizing oba okunoonya ani yaani before it's too late. Aya basi awo nvuddewo sigenda kulwawo. Mwenna bannayuganda gye muli musabire nnyo eggwanga Uganda mutya. Nabagamba wano nti Yoseri atinkudde entalo nnyingi nnyo. Era bannayuganda gye mutambulira mu nsi mwegendereze nnyo baddu gavana bembe mwagala nabo. Naddala bali mu nsi ez'enjawulo naddala bosinkana agwa abantu abakongo mbegendereze nnyo balina obusungu bungi nnyo ku bannayuganda. Bw'osanga omuntu w'Omusudani mwegendereze nnyo tomwengejinga. Bw'osanga omulundi tomwengejinga. Bw'osanga Omunyarwanda era naye nga Muhutu tomwengejinga. Bw'osanga mu Ethiopia tomwengejinga. Reason being Yoseri abadde yeebuuzabuzanga afukaana aba. Nabave ne bagamba ano nti yatinkuula olutalo lw'ettiguli era yabadde asasula abayeekera baayo. Njala tegeeza ensi yonna n'essanyu lingi nti eggwanga lya Ethiopia litandise okulya obuwuka era nga litandise okuva mu mbeera likooye akamanyiro akasumagiza eyalira. Ku lunaku lwadde lwakusatu ennyonyi y'eggwanga erya Uganda ennwanyi eyabadde yeetisse ebyokulwanyisa ng'ejjudde buggule n'eddagala yakubiddwa n'eggyibwa mbire mu bwengula bwa Ethiopia n'etuukira ddala wansi. Bagenze okumala ogyekebejja ng'erimu ebyokulwanyisa ebitabalika ng'erimu n'eddagala eryadde ligenda mu kitundu eky'amambuka ga Ethiopia omuli abayeekera ba Tigray. Ethiopia lwakitegedde n'etegeeza ba intelligence officer babo ku nsi mu nsi yonna nti era tubadde tukyanoonya obujulizi obukakasa nti Uganda ye traininga n'okufacilitatinga abasirikale abayeekera eggwanga erya Ethiopia babali mambuka ga Ethiopia bayita Batiguri. Kino kyanyiza Ethiopia era bategedde nti enkambi emu eri mu bitundu by'e Kakiri endala eri mu mambuka ga Uganda. Singa muwulira ekintu kyonna ku international level nga Uganda erumbiddwa somehow somewhere temubuuza ani abalumbye eggwanga Uganda nkiddamu. Singa muwulira nti eggwanga Uganda lyalumbiddwa mu ngeri etategeereka ne bawako enkambi ze bakuba tebakugamba nti muyeekera wa ADF obaani. Ensinga Congo ensinga Ethiopia zeetegekedde eggwanga Uganda essaawa yonna. Mwandiwulira ng'emberenge zibaluka naye nga temanyi emberenge zibaluka zitya. Obujulizi obw'enkunalo bwasembyeyo omu ku bajjeno mu magye ga Ethiopia yategeezezza nti akamanyiro kasusse. Era n'ategeeza nti babadde bakiwulira buwulizi nti omwami ono yatabalwangula East ne Central Africa nga tebannafuna bujulizi butuufu. Naye okuva lwe bawanudde ennyonyi mbire eyabadde mu byokulwanyisa bitwala mu bitundu by'e Tigray kino kyamaze okutegeera omwami ono yali mu kutabangula eggwanga lya Ethiopia. Yali mu kutabangula Somalia, Kenya yaliyo, ne mu South Sudan yaliyo, yali mu Congo yakola buli kimu. Kino nno kyaviiriddeko okunyiiga era muwulira nga buli kimu kitandise temutya era mujja kutegeera kye kigenda maaso mu Uganda. Nsuubira nti Museveni kuno kwoli. This information didn't go viral in Uganda because you pay the media to cover up your sins. I'm here to inform the international community that on Wednesday this week, the Ethiopian intelligence unit led by the Ethiopian army forces, they shot down the Uganda warplane which was heading in Tigray region full of ammunition and medical equipments which were assigned by you to be sent to those rebels. But unfortunately the plane was shot down by the Ethiopian military. That is enough confirmation to show that you are among the people who are facilitating the Tigray rebels to destabilize Ethiopia. Ngenze maso. Akonkamazi. Ngenze kuge Kenya. I'm here to inform all Kenyan nationals and Kenyan government that as we speak right now, there are so many Kenya nationals who have been kidnapped from Kenya and they are being brought to Uganda through different passing through on different borders. As we speak right now, there are so many, the so-called returning officers
representative of different political parties which are against Ruto, and electoral commissioner, accounting officers. All those people have been kidnapped from Kenya and they have been brought to Uganda and have been kept in different safe houses. And these are the locations where those officers and Kenyan nationals were kept and being tortured. There are safe houses in Kayunga operated by one called Kalangwa, a Rwandan origin operating under Museveni's orders. And another torture chamber is in Kalangala Island on Lake Victoria. The last but not least, there is a safe house which is in Muwende via Chibale Road. That safe house is deep in forest. Those are the three safe houses where Kenyan nationals, more especially those who participated in previous elections, they were kidnapped and brought to Uganda, and they are in torture chambers in those different areas. So I'm calling upon all Kenyan government and call Kenya intelligence to work upon securing all borders and securing Kenyans, because Museveni is willing to destabilize in Kenya before and after elections, because he knows he supported Ruto by all means, and he invested a lot of money, billions in dollars, because he knows he's going to reinvest, he's going to reinvest again more money to see that he takes over Kenya, because he knows that if he gets Kenya, everything will be done in his Tus dynasty. Before I go ahead, I need to play this video to the entire world to get to know who is real Museveni. Ngenda kuzanya video eno mujiulize bulungi eri mu Lufaransa era njala kwebaza omu ku bakigatto bange abakola research ku internet okwetoola ensi yonna. Ya zudde video eno ng'omusajja ono omukulembeze wa Congo awa obujulizi ku bintu Museveni byali apulaninga ne munne Pirato okutwala eggwanga lya Congo okukola kye tuyita Tutsi dynasty. Omanyi muwakana nnyo. Muwulize bulungi nnyo eri mu Lufaransa ne mugenda kulizamu ebigambo bye bategeeza nti mission lwaki Kabila yattibwa. Era lwaki bajjako Mobutu baleeta Kabila ate Kabila n'amana yattibwa ne baleeta mutabani waabwe ani amale bamwefuulira kubanga bano balina mission taking over Congo, basaleke ekitundu batekewe eggwanga lyabwe bagifuule Tutsi dynasty. Mugenda kiwulira bulungi video eri mu Lufaransa ndyoke ntandike okubabuulira biki ebirabye ngendo babuliro lwaliro. Video yino à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoire, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.
Mujulidde bulungi. Oyo mukulembeze wa Congo ng'ababuulira nti abasajja bano balina plani okujjawo omugenzi Mobutu wazabanga Sekoko okuleeta mukulu Kabila. Kabila bamuleeta ne bamugamba tulina okukola kino na kino na kino, Kabila n'agaana nga baagala kukyusa constitution biki nga baagala kugaziya batwale Congo bajawulembo bakoleke ekitundu ekyabateekemu Tutsi Empire. Nga Tutsi Empire n'egye tubagamba mulowooza nti bano abantu bajja tukonkwa. Kati nga kye bagenda okukola kyali bwe kiti. Source of income eyayina okuzimba Tutsi Empire eyina kuva mu Uganda. Mumbwe bannayuganda. Source of income sente zizimba Tutsi Empire zonna zina kuva mu bannayuganda. Yensonga lwaki ne bono saddaaka akabu Uganda tesobola kulaakulana. Kubanga bana basajja bajja ne mission ey'okuzimba Tutsi dynasty mu East ne Central Africa, nenga source of income sente zivaawa mu Uganda nga ziva luddawa. Bayisa sente mu parliamenti, bambi ba parliament baziisa nga basanyufu tebabuuza kye zigenda kukola. Sente zibbibwa buli ministry naye nga teri abuuza sente zibbibwa ministry ziraze luddawa. Kati Burundi Museveni yagitwala nga bamaze okutta Ntabyamira. Museveni n'atwala Rwanda nga amaze okutta Byalimana. Sente zizimbe Rwanda 90% zivudde mu Uganda. Museveni najja n'atibongola Tanzania okutuusa bagituusiza olwaleero. Museveni n'ayingira Congo ne munne Kagame nga sente zonna ziva mu Uganda. N'agenda Sudan n'atabangula Sudan n'ajawula ku Katumu nefuna independence nayo n'agimanaginga nga sente ziva Uganda ezigula ebyokulwanisa zigula okutuusa Sudan weri olwaleero. N'avaawo n'ayingira eggwanga lya Somalia, n'avaawo agenze Ethiopia. Ezo zonna sente zamuwa musolo. Gwe wuuyo musajja n'agamba nti njagala sente ngende nzimba enguudo e Congo nga Kampala Road ejjudde bituli. Ekuba bw'etonnya Ssuunyi n'afuwa mu bbanga kubanga sente balina zijja mu Uganda. Yensonga lwaki buli ministry bakola omutima gwayo sene mulati godi yazibbye. Nabagamba nti Museveni akuteeka mu ministry n'akuwa orders nti mu budget egenda okusomwa mu mwaka egenda okusomwa mu mwezi guno sente zonna 60% nzeetaaga era ne bazitwalayo. Zezo sente ezigula ebyokulwanyisa ebitugomya Ethiopia, Somalia, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Congo zonna simbi zamuwa musoto tusobola kulaakulana. Kati essaawa zino Musituni yafiiriddewa Kenya. Naye Museveni asobola okukwata sente n'azimba amakomera agali ku world class level. N'atazimba ddwaliro, n'atazimba ssomero, n'atazimba luguudo, n'atalisa bannansi mmere. Kubanga akimanya amakomera gano gagenda okukozesa okuteeka mu bantu bonna abamuwakanya. That's the system. Yensonga lwaki azimbye amakomera in the short period of time agali ku international level kubanga buli amuwakanya ajja kukwata akuteekemu. Naye nga tasobola kuzimba ddwaliro mu myaka 37 Uganda tena eddwaliro sobola okulongoosa omutima wadde okusala omuntu ekyendo kissa wali nga ne equipment zonna ezisinga obungi bazibba. Obusiivu 8 obwalina okuzimba eddwaliro bwalaga luddawa abaazirye bwe bali. Bazimba amasomero Rwanda kuzimba malwaliro Rwanda amanene ezo nasibirwamu za musolo. Kati gwe tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana nga bana abasajja abayozi b'obusa abalina kawumentale bakyafuga eggwanga Uganda. Sente zonna ez'omuwa omusolo eziva mu Uganda zikola ntalo. Tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana. We are going to suffer until we wake up and we remove Museveni from power by all means. Otherwise bwe munaabeera erumasimi tuli ku byeyo terina yegenda kulaakulana Uganda nkubuulya. Uganda buli mukungu wa yenna afiira mitala w'amayanja. Mu Uganda temuli basawo. Amaliro g'ekiruddo tumuli ddagala. Tebalina basawo basobola kujjanja abantu. Kubanga abantu balina mentality nti buli sente ejja tugitwala okuzimba Tutsi dynasty. Naye munnange okola ebintu bino nga tuwebuza Katonda. Tutsi dynasty mwagitandika abantu 27 nga mujagala ogitandika etandika egende naye musigadde abantu aba. Naye ndowooza Museveni sooka otuleke ebbali wali osooka obuuze Katonda yaani nga tonnakola kintu kyonna. Olw'ensonga you can't succeed with the Tutsi dynasty and it won't. Because right now as I speak right now Ethiopia knows who the hell are you.
As we speak right now, Kenya knows exactly who are you. South Sudan knows exactly who are you. Congo knows exactly who are you. The people of Rwanda, the original indigenous Rwandan people, those are the Hutu. They know the hell are you. The original people of Burundi, those are the Hutu. They know who the hell are you. The same applies to Ugandans. Now we know exactly who the hell are you. So don't think that Tus dynasty is going to prosper. Nowhere. It can't, because time is against you. You don't have time and you don't have money. You will spend a lot of money playing all your political games, but you don't joke with the time and never ever joke with God. You can't challenge God. Even the Ottoman Empire collapsed. The Roman Empire collapsed. Hitler, the same, and the other so-called deadliest and popularly known terrorists in the world. Oh, they are nowhere to be seen. What about you, who is already 90 years old? You think your grandkids that will manage the Tus Empire against Ugandans? You think Moho is going to manage the Tus Empire? Oh, Kaindo Tafile. Even you yourself, you are counting your days. So the Tus Empire can't prosper anywhere. Because all the master planners, slowly by slowly, are going. But we Ugandans, we are suffering because you have your cow mentality of thinking you are going to rule Africa. You are dreaming. It's like dreaming during day. It can't prosper anywhere. You are preparing the night dancer to replace Mohos. That is Audrey Kruaboko. It is impossible. Audrey Kruaboko is wanted on international crime against humanity. The same applies to Mohos. Is wanted by International Criminal Court. You yourself, you wanted by International Criminal Court. And all people who working with you, they are wanted by International Criminal Court. So how I don't see how your Tus dynasty is going to prosper. Nowhere. Because even now the economy has already crashed. You don't have money. You are trying to push Kenya so that Ruto becomes the president so that he can finance you, which is not easy because Kenyans know exactly how much money you invested in Ruto in return, because you know that the moment Ruto becomes the president, he's going to refund you all the money, which is impossible. So, Mr. Wewe muzeko budde tolina budde. Kati bana Uganda mwana abadde Ismaili wa NRM mojagambiza. Bana abasajja si bana Uganda kye kisooka. Ekyokubiri, ensimbi zonna Uganda zekoze emyaka zonna gibadde mu kintu kye bayita okuzimba empire eya Tusi. Sente zirwana Ethiopia ziba mu Uganda, sente zirwana Somalia ziba mu Uganda, sente zirwana Congo ziba mu Uganda, Central African Republic ziba mu Uganda, ezidukanya Burundi ziba mu Uganda, ezidukanya Congo ziba mu Uganda, ezitawanya Kenya olwalero ziba mu Uganda. Mugenda kuwulira obujulizi ku TV eya Kenya ng'obujulizi buva ba hackers baba kutte bonna. Bali ku police babuuza ebuuzo bakonfaminga we are sent by Museveni. Nchiddamu ba hackers abasukka mbatano bakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya. Era bali mu interrogation rooms, bali mu babuuza bayingira batya Kenya bamanaginga batya okuhackinga mu system, era bali mu kukonfaminga Museveni yabasindika. Gwe tosobola kunga nti Ethiopia ekutegedde, Kenya ekutegedde, Congo yakutegedde, Burundi ba indigenous bakutegedde, bana Uganda bakutegedde n'ogenda kusurvivinga. You can't. Tosobola. So much tegedde bulungi. Kati gwali asagambiza ngo lemunna Uganda kwa kwade milioni 5 notandika okulingaaya. Kitegeeza nawo obwongo butono nnyo. Abatanyi Museveni bwa operating nga mugenda kufa. Awo nvudde osigenda kulwawo. Video gibazanyidde bulungi nnyo, mayinza ebira n'obujulizi bwange. Njala genda ku information endala. Banna Kenya bategeezezza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Njala genda ku information endala. Tugende ku information endala. All right. Nabagambyeko kutagengera Catholic Church of Uganda. Eno information njala mu kwate bulungi nnyo ku information eno. Saagala mu Katulicho nyiigire
Sagala muntu yawukana ko Catholic nyigire njagala ulize information eno bulungi nnyo mayinza information ye mbalo jibawa ne mujizula luvanyuma nnyo njagala mumpuliriza bulungi you very carefully yose yamanya nti osobola otyo kwawula abantu n'obafuga n'eddiini n'ajawula yenga katonda n'agira Catholic Church n'ajawulamu ebiwayi muno mwali Father Yasinto Kibuuka n'abala ne bakola ekibinja kyabwe kyayawukana Catholic Church era baafuna obutakkaanya wakati w'omugenzi Dr. Sipiriyani Kizito Lwanga ne boyogera ebigambo bingi nnyo ne bagenda kino Museveni yabakozesa okukola ensobi njala mumpuliriza bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino Museveni bw'akozesa amala n'akutta mwenna abakkiriza mu Father Yasinto Kibuuka njala mumpuliriza bulungi nnyo mu system ya buzabuza yabula mofuge Museveni jasinga okukoleramu yayawukanya Father Yasinto Kibuuka ne banne ku kereziya Wangala nefuga ensi yonna ya Uganda n'amukozesa ebintu bingi nnyo n'atuuka n'omuteeka okulira n'ekiggwa ky'Abakatoliki ekikenda mugongo asobole okufuna obulungi kyayagala era n'akikola bulungi nnyo naye musajja mukulu ono ku bintu byakoze ng'aweereza Katonda we nga tamanyi nti sitaani yali amukozesa lwaddaaki sitaani yamuvuddemu atya Father Yasinto Kibuuka olwaliro wetwogerera ayasuze luzira kiki ekimusuzize luzira ku mawulire agafunibwa ku mutimbagano ne ku mpapula zamu kitegeezeddwa nti yatulugunyiza omuvubuka eyabbye omutwalo gumu ogw'ensimbi za Uganda naye njala kwebuuzaamu ng'omuntu omukulu ku bumanyirivu n'obukkiriza Reverend Father Yasinto Kibuuka bw'alina asobola okukwata endiga n'agikuba okugituusa ku bisago ebyo olwasiringisa omutwalo gumu nkibuuza asobola Father Yasinto Kibuuka asobola okukwata omwana n'amukuba to the extent nga bw'amulabye kusiringisa omutwalo gumu ekyo kibuuzo kimu ekyokubiri ku lunaku lwe yakoze ekikulu ekyo lwe basoose omukola ebikolobero ebinene nnyo oba ebitono nnyo ebisinga kino kye bayita nti kyekinene ku bannaddiini abakoze ebikolobero mu Uganda Father Yasinto Kibuuka lwaki bamwanguyiriza nnyo omuleeta omuteeka ku poliisi n'omugulako omusango omutwale luzira Dawda taliganyira siyaga abaana ebukuumi emisango New Vision n'egimira Museveni n'agimira ejja Nagomola naye olw'okuba nti state agent bakyamukozesa baakimira ne Father Yasinto Kibuuka omusajja Omuganda sisobola muwakanya nti yakikoze ekikola kya kuba mwana naye kibadde tekimutwazisa mu kkomera yensonga lwaki dabaga Museveni akukozesa n'anoonya ekintu kitono nnyo ng'ayagala gwe kujjako oba kwejjako n'akufuna n'akuteeka waakwagala bino bigambo byange nganze Father Yasinto Kibuuka wonna wooli Mukama akukingirize naye Mukama wo eyakwawula ku kanisa ku kereziya bonna wonna yakuvuddemu era bw'onoova eruzira n'otuuka n'okumonga wagenda Mukama akingirize wandiba nga wagudde mu katego k'omusajja kaabadde alinda obwedda okufuniramu kubanga oteekwa okuba nga obadde omanyi bingi abasajja bangi bakoze ebikolobero ebya Somola ne Gomola mu ddiini mu Uganda babbye ensimbi empya n'enkadde nga bayita mu ddiini bayita mu Katonda naye Father Yasinto Kibuuka gwe tumanyi nti Museveni yamukozesa okumawula ku Bukatoliki gwe baga nti yakubye omwana olw'okubba omutwalo gumu bwe gutyo ogwa Uganda Sigana yinza okuba yamukubye kyate kimutwalisa mu kkomera Father omulamba oba omubulizi w'enjiri omulamba ku bikolobera abasajja n'abakazi bakoze mu ggwanga baganda mmwe abakyali n'empulukutu z'emisota nga zigenda na miggomeka mujja kutegera engeri Museveni gy'opaleetingamu nga nzibu nnyo
amala kutta n'owooza omusiru yanzise naye nga it's too late. Sitaani talina mukwano, sitaani tawola, sitaani tabanja, sitaani asaanyaawo. Bino ebigambo byogedde nga mbalaga mbajjazzayo emabega okubajjukiza nti yamukozesa okwawulamu ekereziya n'ebigendero bibye. Kati amaze omukozesa olw'okuba manyi bingi n'amutega ekintu kyonna ekyefaananiza okuzza omusango omutono n'agufuula omunene n'amuteeka mu kkomera. Naye nsaba Mukama Katonda akkingirize ekkomera lyakututtemu oveeyo nga bwewagenze ne sirowooza obulamu bugenda sigala kyekimu. Sirowooza nti obulamu bwo bugenda sigala kyekimu okusinziira Museveni bwakola emirimu gyo, bwakola emirimu gye. Faaba Jacinto Kibuuka simanyi nti bw'oyingidde ekkomera bw'ogenda okuvaayo oyo gwe bayita Museveni. Era no message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora. Believe or not, mulaba video zange. Either onjagala oba tonjagala, and I don't care whether you love me or not. But this message go to all Ugandans who are working in the disguise that you are supporting Museveni. But indirectly you don't know that you are selling your country to foreigners. Museveni is going to use you, is going to facilitate you, but at last he's going to finish you. Because he doesn't leave any trace or any evidence behind his moves. If he can kill all those who fought with him since 1960s, 70s up to now, what about you? Whom he found after he took over power. Whoever doesn't know how Museveni operates, I pity you. And you will not understand until you are bedridden or you are poisoned, and you'll get to know who is Museveni. You don't know that gentleman. He's more deadly and he's more poisonous. He uses you, but at the end, whoever knows that you are operating under Museveni, even if you are Munyoro, you are Mutoro, you are Musoga, you are Muganda, you are who, as long as you are not among his family members, you will be eliminated very soon. Kino kidda. Buli amanyi nti okolerayo seeri ng'oli munnansi mu Nakabala akaseera kagenda tuuka agenda kujja okuba taleka bujulizi mabega. Olaba tabanne be yavanawo mu nsika 27 naye ate ggwe. Olaba yatta kitaawe Kalekyezi n'amuziika ne ku ntaana tamanyi waali nga yamuwa abasajja bagenda bamuziika mu disposing ng'akweka identity ye. What about Gamulengejja Ssaalo ngu kyali Spita Mayiga Wasaanya? What about anyone who is operating under Museveni? Museveni killed his father himself. He ordered his operatives to kill his biological father to hide his identity. What about you? Ajja kubatta. Because he knows that use someone to get what you want, then after close the chapter. No evidence and no trace. Ajja kubatta. Ajja kubatta. Oli mu America oli operative moli ISO agent under disguise. Museveni ajja kutta. My brothers and sisters who resides in European countries, America and Canada. One time Museveni said, I will diffuse all those who opposes me in diaspora. Have trained and have sent my operative. But if I may ask one question,
Who knows those operatives? What if your wife or your husband or your friend or your sister or your relative is among those operatives? He said it openly, that I know in diaspora people opposes me, but I'm going to train my operative who are going to diffuse people who oppose me in diaspora. Who are those operatives? Have you ever seen them? So whoever in diaspora working under Museveni and those who are against him, if you don't know those operatives, please take my words, take other people's words seriously. When we give you security alerts, please wake up. Don't neglect the information because you don't know how Museveni operates. He's more lethal than Satan. Museveni is more lethal than Satan. He said it openly, and I pity all Ugandans who take Museveni for granted. When Museveni comes out publicly, the only thing which I like on Museveni is he doesn't hide his actions. That's the only thing which I like on that gentleman. He doesn't hide his actions, and publicly he comes out and says that I'm going to do this and this and this and this. At the end of the day, he completes his mission. But remember, he had already informed you chemwagala kanchide mu Uganda. Ekintu kyejagala ku Museveni kiri ekintu wachi. Alinga musezi akugambe suwani ngenda kulira ku bantu bange. Kati gwa mudautinga. Notatola byayogedde ogenda kufa. Yagamba obote yakola ensobi okulumba olubi n'okuba masasi. Waliwo engeri nyingi nyezo okusanya Obuganda. Kozesa Abaganda benyini bawe ssente. Kyali mukola yakyogera openly. Kyali mukola kati notunula embaata zivuma Lumbuye zitambula zogera ebikikinike kakabaka nenga ate yagamba I will use Baganda to destroy Uganda. That is what exactly he's doing. Nagamba I will crush the Baganda. I will crush the Baganda. Mufenga Baganda. Achigambi openly. Nogano chiteka mbongo nulabaga kazi simanyize na muddu simanyize na musoke batambula bali magombe sibu tugenze kulaba katikiro wasanyaga mulengeja ne the man said I will crush Baganda and I will reuse Baganda. Ni batambula ne nakugamba what? I know so many people in diaspora they don't like me, they oppose me, but I will diffuse them and I will send my boys to do that work. Tomanyi mukazi wo mulimu gwakola, tomanyi muganda mulimu gwakola, tomanyi ani bo tomanyi oba upana vya sindika. Netuwa information muddawo ne monigira. Mina waja gitika nnyo oyo kubayita Museveni. Akugambe ekintu kino ngenda kikola n'akikola. Mwe mutasobola kukola. Ekyo kye mumanyiko kyokka eranze ne wabanga agenda kwogera saa musanvu gw'ekirombeerako I watch him. Ne mpulize rugwe bina byayogedde ne ngamba agambye bwati kitegeeza ki. The moment you get attention, no attention, you will survive. But if you don't note Museveni's speech, you will not survive. Yagamba, you see, this Mutebi, maybe chipi. I have been having problem with these culture leaders, and I know how to deal with them, and I will deal with them. See what is taking place. Ekintu achikugamba open the point blank mu glass. Naga kinongera chikola. Noga alabika asanga sebo oyo musajja ekigambo kyayogera abakitegeeza tatamiira tanywa mwenge takuba ndongo buli wayogera ekigambo abakitegeeza kyemwagalako ekintu eki akubuulira kyagenda okukola katugenoga oyasanga n'akikola yagamba muzaata. You hear some Muslim leaders, they shout much. You wait 1 week, you will see. I will silence one of them. Muzata yasoka wiki. Anas Kalisa yasoka wiki. Nagenda gamba some religious leaders, they are misleading people. They should manage. They should mind their businesses. They should get out of politics. So if they don't get out of politics, I will deal with them. What happened? Bameka abafa. Sepira ni Kizito Lwanga. Yona Lwanga.
kubanga abakitegeeza. Njala bagamba ekigambo kimu. Bwoba oli politician ng'oli Munnayuganda, ekigambo ky'owulidde Museveni ng'akyogera kimanye nti akitegeeza. He doesn't joke. If you are to survive in Uganda, you have to listen and to watch that gentleman. Buli kigambo ky'ayogera bakitegeeza. I will crush Baganda. Abasse. Lero oli ate simanyi ajja kubatta. Ayogera openire. Video muno kyazina. Kamalo banonyeza wano njoke malize ne information yange wano. Linda ko wano mbazanyiremu wano bazikyalimu wano archive yange. Wano yabagamba bwati kano mukamanyi yabagala bazanyira video ezimu njoke mbajjukize. Wano yagamba bwati. Everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There would be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. Ekyakyogera netachment Katonda agenda kirivansinga Katonda kyali mu kukola njala bazanyira video zino muzitegeere bulungi nnyo. Eyo mbazanyiddeko emu. Wano yagamba bwati. Lindako. Nze njala bazanyira video zino mutegeere omusajja bige byayogera babimininga. Akakano ke yagamba bwati. Baguma's faulty argument. Oh. But science is taught in English. Because it's not necessary. We are here. We are people who know what we are doing. Why do you threaten me? Science cannot progress without art. Why do you threaten? Njala bazanyira video zino muziwulire bulungi nnyo mulyoke mutegeere omusajja gwe muzanyirako nti kyabayogera abakimanye ate abakitegeeza. Njala zibazanyira wano ezimu nyinza okuba nazidelitinga wano njala muziwulire bulungi nnyo. Aha, yino wano. We shall crush those enemies as we have done in the past. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush those enemies. Kamba nonyeze mayinze byange mbyogera na bwino. Mbyogera na bwinjara zibazanyira zonna muziwulire. Mulyoke mutegeere bulijjo kye mutamanyi bulungi nnyo. Nti muyina okutegeera ebigyo byona omusajja byayogera ababitegeeza. Ndako. This will come. God has called him. Munanasi. Ndako vako munanasi. Vako munanasi. Vako munanasi. When you hear my son's name, Mhozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Mhozi, the clan, was the one revenging. Yagamba mutabani we wakuwolera ngatta akola ki. Njala bazanyira video zino kuba njagala bawe ekyokulabirako mutegeere nti omusajja ono bw'aba ayogera ekigambo kuva mu nsiko ng'abyogera. Lindako muwulire kano kaddako. But what is killing everybody? The peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote.
njala bazanya muddeyo mutandika okola obutabi buno omusajja mugatte deni mujja kuva ku nsi mutandika okutuuza amwengalabi zammwe mutegeere ki ekituufu omusajja ono kyaba ategeeza buli kigambo ky'abayogera aba akitegeeza takola nsobi ezimu zimanyi mujja kukola ki mujja zira bulungi nnyo mujja zira njagadde bazzaako buzamabega buli kimu aba akitegeeza ky'abayogera buli kimu aba akitegeeza ky'abayogera bulungi nnyo lindako njala bazanyira ano ku bulala mutegeere nti omukulu ono bw'aba ayogera ebigambo bye abatasiika binyomo kati gwali eyo agawumbidde ng'olowooza mulina muntu ono si muntu lindako mbala okulaba wano lindako ne video muzimanyi zonna kyembadde njagala obajjukizamu ekyo buli muntu wooli bw'owulira statement omusajja gy'aba akoze gitwale nti agimiininga ate aba agitegeeza nolindako wano aba agitegeeza ate aba ajja kikola ekyo ndoza mukitegedde bulungi so kate muddamu yagamba tiimu ya Kyagulanyi nja kugimalawo wulira no yakugamba because you're the generation of Africans. You are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important, that is a lion, that the king is a lion. A lion, whom do you eat? He only eats why don't you eat the imperialists who come to Now, these kings, I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, we were all right. We were here with our small kings. In Angola there, we had a small king. But the Banyankolo thought he was a great king. He was Robambansi. The control of the whole world. They thought that Angola was the whole world. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Buganda, Bunyoro, all these little kings were here. They didn't know much, so you can't blame them. But the problem is that when I hear a rumor that some of you are Christians. It's not confirmed, but there's some rumor that now if you are Christian like me. Awusagala balwisaawo njagadde mbategeeza kigambo kimu mwegendereze nnyo omusajja ebigabo byayogera aba bitegeeza talina statement gyafulumya nga tagimanyi nti agyogedde aba agimanyi bulungi nnyo era n'ekyokukola aba akimanyi kati gwali eyo nga weebuzaabuza ng'afukaanaaba ojja kitegeera nti ng'obudde bukuweddeko tokyalina budde saagala bamalira budde bungi njala bagamba ekigambo kimu buli munnayuganda wooli wonna weesibe bbiri oba oli mu diaspora weesibe bbiri oba oli waka weesibe bbiri mujjukire omusajja ono yakugamba I will crush everyone who doesn't believe in me but naye yerabidde nti Katonda alina obudde bwe bwagenda mukurashingiramu ekyakyerabidde kati gwali eyo nga gwolowooza simanyi ndi mu diaspora nina akatabo ka pink nina aka red nina aka blue nga tugamba ne Wesley gwa nagamba tumanyi Museveni bw'operatinga nkosaasidde njolo kubaza abantu mwenna abali mu Europe abakoze omulimu ogw'enjawulo okuba nti musobodde okuba nti mulaze mayiga nti ebintu byonna byakola akola bya bwereere mwe bali nnyo mubalire ddala abategedde era njalo kuba akalango kano nkongereyo abantu bagenda onaku rencha
eriyo okwekalakasa mu ggwanga erya America mu kibuga Boston Waltham Commons ku saa 6 mpaka saa 11 ez'olweggulo mwenna emikwano gy'Abaganda n'Abaganda mwetaagibwa ogenda nga musobole okubanga muteekawo okukalakasa kw'emirembe nga tusaba oba nga tudimandinga Ssaabasajja Kabaka agende afune obujjanjabi so buli muntu yenna asobole okugenda okuba ng'ali olunaku lw'enkya olw'omukaaga ennaku z'omwezi zigenda kubeera 27 essaa 6 ku saa 11 mwenna Abaganda mugende kubanga ekintu kye tuliko twetaaga Kabaka agenda ajjanjabwe tetwagala kudda mu maziga olw'ensonga tumanyi bulungi nnyo enteekateeka ya Yoseti Bahulwa gy'aliko gy'akola nakano akalango kagenda eri mwenna abageye kino ekirango ekyenjawulo ssentebe w'abageye tudde e Busujja omukulu W. Alex Kasujja ategeeza abageye mwenna abaana n'abazzukulu okwetaba mu lukyala mmwe e Busujja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omutunda omwaka 2022 mugenda kubeera n'ebiteesebwako bingi n'ebinaava mu kuteesa okukonna bigenda kuba bikulaakulanya n'okuyamba ekika kyammwe okukizzaawo n'okumanya obuvu n'obuddo n'okumanya mu butongole ebikolebwa n'abo abaseddekezi abali mu kusaanyawo ekika kyammwe n'ettaka lyonna ery'abazzukulu ba Kasujja so mwenna abazzukulu ba Kasujja mutegeezebwa nti ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 mwenna mutegeezeddwa nti mugenda kubeera n'olukuŋŋaana oba olusiisira lwemugenda okubanga mubeeramu okuba nti musala entotto engeri y'okutaasaamu ekika kyammwe n'okutaasaamu ettaka lyammwe ery'e-Busujja so mwenna musigadde mutegeezeddwa nti mwanguweeko musobole okugenda okubanga mukola ku nsonga ezo wano ndo sigenda kusukkawo okujjako bategeeza Mukama bankuumire naye nga nfundikira ngira bategeeza ekigambo kimu bw'oba oyagala okuwona mu Uganda kola okusalawo bw'oba tokoze kusalawo ojja kufa naawe wenna Munnayuganda akulira Museveni agenda kumala akutte kiri gy'oli okukyusa engalabi yo osobole okuteeseza eggwanga Uganda okulirwanirira bamemba ba Parliament nga nfundikira aba National Unity Platform kyekiseera mwekube mu mutima mutandika okulwanirira eggwanga lyammwe 1 ndimandinga ba MP bonna 58 okutandika okukola petition esaba Baganda baffe bonna bali makomera basibu bwereere Leader of Opposition Masasi Mpuuga nina bugisimufungize wadduse n'otuuke wa principal omukubira omulango gutakungula ng'akaliro kakwoca nga nina bugisimufungize kola obuvunaanyizibwa abo Baganda baffe bali makomera tokola nga petition yonna bamwe bali mu tokola nga buvunaanyizibwa abo tusaba n'okutandika wiiki ejja mutandika okudimandinga aba prisoners of war bateebwe by all means nga mufunga siddiru zaani za mawu mukole mu mateeka kye bayita okudimandinga abaana abo tebalina musango ekirala twetaaga obukulembeze baffe bwe twawangula bemba pale twabalonda okukunga abantu basitukire mbawambo bakimu obuyinza bwaffe ne mwena musirise so buli muntu yenna ali awo nga gwolowooza nti walondebwa nga togenda kuperforminga duties zo Bannayuganda bayiwa omubiri okufula kansala Bannayuganda bayiwa omubiri okufula chairman LC5 Bannayuganda bayiwa omubiri okufula member parliament musituke mukunga abantu basituke balwanire obuyinza batwala obuyinza bwabwe Petwanda Robert Kyagulanyi senta mukulakulanya eggwanga lyaffe so si kulya musimbi gwa muwa musolo musituke nga obudde bukyali buli munnabyabufuzi yenna ayagala enkyukakyuka mu National Platform tujje bozi sawa ya kununula gwanga ya kununula bannaffe bonna bali makomera abali mu kubonaabona tebazza musango omubiri baguwirawo mmwe ekyakudusize wa president kikuyamba ogenda otandika okuteekawo ekifuba mu parliament n'abapaka ba parliament musaba bana baffe babate musaba obuyinza waffe muduumire Bannayuganda basituke kubanga kiba kwakatako buli member parliament yenna mutandika okuduumira ebitundu bya mu bantu baffe basituke bave mu kwebaka bakansala bachairman LC5 twabalonda kukunga abantu kusituka kuwamba obuyinza waffe buzzaayo so si kutuula nakwekonjoyinga musimbi gwa muwa musolo kyekyabalonza bwemba muganchigeza mutegeeza mulide mu nsi ya mulukwe ate nga tetulina budde butuweddeko abasajja bayidde kyokka mwetuddeko Mukama bankuumire atakumira mpera musule bulungi mweraba